Kale bagala balungi abeekumira kusenga 5256 mbaaniriza ate nakya olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogerako nammwe ebintu by'osobola okufuna okuva mu kwezina. Kwezina oba okwegatta n'omuntu waliwo ebintu bingi by'osobola okufunamu, naye njagala sharingako nammwe ebintu bisatu. Tisinga weegatta n'omuntu okumala akabanga akawera, ku bino byonna nga tobifunye oba nga tobifuna, nandikusabye ne nkugamba nti omuntu oyo oba omwesonyiwe onoonya omulala oba oguma obeerewo bw'otyo kubanga oba tolibifuna. Ekisookera ddala gwe mukwano. Abantu abasinga bakitwala nti okwegatta it's a symbol of omukwano, nti gy'oba olaba osanga omuntu ng'agamba nti naye ddala onjagala nga tosobola kumpaako, naye ddala mwana kadde mukanzalawa, mwana tekandabawo, mwana ndowooza kankuula bukuuzi, kubanga bo balowooza ekintu kwagala olina kubeera nga weegatta naye n'obeera ng'okola ki ng'omuprovinga nti omwagala oba n'obeera nga kitegeeza nti omwagala. Ate si bwe gutyo bwe guli. Osobola okuba nga omuntu tomwagala naye siri okwegatta naye oba weegatta naye ate n'omwagala. Kyova olaba ngamba nnyo abasajja nti ebiseera ebisinga mulina okuwakinga ku mbeera zammwe, like work on your ways, like mukole ku mbeera zammwe ez'omu kisenge. Just togendayo bugenzi kutuukiriza mukolo, gendayo with purpose, gendayo ng'okimanyi nti njagala omuntu ono musuula mu mukwano. Abakazi otulaba oba abakazi mutulaba, ojja n'onkwana nga nze sibiriiko, sikwagala, sina na budde bwalaavu. In fact osobola okusanga ndi awo ndi ku byange, kumbe gwe bulijjo you are watching me, ondaba omukwano gukuluma, kitegeeza gojja n'omukwano gyendi nze atagwina alina okuyiga obuyizi okwagala. Naye ngezaako okwagala kakati ng'ekirina ate okusiiringa byonna kisenge, neetuuka mu kisenge nga kubanga already nali siina mukwano gwo nga naye wafu. Ebiseera ebisinga buli weegatta n'omuntu waliwo ebirala ebyetujja okunia spiritually, ebyo nja byogerako nga video yabyo kuba njagala kukola video kw'ensonga. Naye tutunuulire bino ebisatu ebisinga. Buli weegatta n'omuntu n'otafuna love oba n'otafuna mukwano gy'ali oba n'otatandika kumwagala, awo nno waliwo akabuza nga kanene. Omanyi lwaki omukazi amala okwegatta n'omusajja n'akulemerako? Abamu mulowooza mbu kuba namulidde. Ekyo si kinene nnyo. Omukazi bulijjo omulya n'atayagala yadde omuddako ng'awulira tayagala laba onyononedde obudde, tolina makulu, obudde ali awo yeefunugula, tebyennyambye nga tayagala natandika okubuusa emyala. So ekyo tekikwoggala nti oba tekikakasa nti kubanga omukazi weegasse naye kati akwesibako kubanga yatandise okufiiringa attached gy'oli, yatandise okufuna omukwano gy'oli, kyova olaba akwagala. So one of the best things oba ekintu ekisingira ddala obukulu ky'osobola okufuna mu nsonga z'okwegatta gwe mukwano, nti kyangu nnyo okugwa mu mukwano n'omuntu nga yeegasse naawe. Wabula nga yeegasse naawe birungi, sitegeeza bino eby'okujja muno mutinkuula n'olekaawo, sitegeeza byampaka, entegeeza eby'obulungi. Kubanga nabagamba nti osobola okuconnectinga oba n'owayalinga oba n'otappinga mu bwongo bw'omusajja ng'oyita mu nsonga z'okwegatta. Ekyo nno tekiba kitini ate era tolinza kitwala nga just. Ensonga ey'okubiri oba ekintu ekyokubiri ky'osobola okujja mu mukwano kutuuka ku ntikko mu kwepimpina. Buli muntu yandyagadde okufuna feeling eyo, naddala abakyala, how it feels. Twagala nnyo manyi obwongo bw'abantu oba obwongo bw'omuntu kyekintu ekiri awo kiri curious, like kiri curious, like kyagala okumanya bwenkwata wano kyekibaawo, bwenkoona wano kyekibaawo, kino how do I feel, how kati omukyala yenna yandyagadde okuba ng'atuukako ku ntikko, si kuba nti yandyagadde gyesi kutuuka ku ntikko, but awulire kiwulikika kitya, kifiiringa kitya nga ntuuse ku ntikko, nfuna ki nga ntuuse ku ntikko. Y'ensonga y'emu ku nsonga lwaki abakyala baagala okutuuka ku ntikko. So of course okutuuka ku ntikko mujja kufuna nga muli mu nsonga za kwegatta oba za kwegadanga, osobola okuba ng'otuuka ku ntikko n'omwagalwawo oba like so ekyo nabyo kyakubiri. Ekintu ekyokusatu ky'osobola okufuna ly'essanyu. Oba oli depressed, oba oli stressed, oli munyiikaavu, oli munakuwavu, olunaku lwakutambudde bulungi, genda ewa muno mwepimpi. My dear, essanyu eriva mu kwepimpina tetulifeekinga,
You can't fake it nti kati ngenda kufakinga essanyu lyange ngambe ndi musanyufu. Nedda, essanyu eriva mu kwepimpina, it's one of the genuine happiness zosobola okufuna oba one of the genuine reactions zosobola okufuna mu mubiri gwo nti waliwo ekituukawo omuntu nga weegatta. It's not only even about nti kutuuka ku ntiko nti bwemba situuka ku ntiko kyogamba ezo hormones zemwogerako simanya oxytocin zeziproducing nga bagiyita love hormone abamu bagiyita happy hormone kubanga ekuwa essanyu. Nedda mukwano, oba otuuse oba totuuse, as long as okifiiringa kyokola, you can release this hormone. It does not only happen nti ng'omukyala atuuse. It happens nga omukyala ali over stimulated ng'ate awulira awooma, awulira awoomerwa ekigenda mu maaso, oba omukyala okubeera nga kyona kyona kigenda mu maaso akyagala. Kijja mwanguyira nnyo okubeera nga aproducinga hormone eyo. Kitegeeza ogenda beera musanyufu. Oba obadde olina ebikustressinga, ebyo ogenda kuba obibeatings, oba ogenda kuba obigobye. Bw'oba obadde olina ebikusumbwa, ebyo byonna ogenda kuba obikozeeko ng'oteredde kiriya wali wonna. Kitegeeza kino ekyo? Kitegeeza nti osobolera ddala okubeera nga ofuna ebintu bino singa oba weegasse n'omuntu. So abantu abamu mulowooza nti okwegatta, okwepimpina, it's just wastage of time. Nedda, it's not a wastage of time. Bingi by'osobola okufuna. Mulimu n'ebibi of course. Tujja bitunuulira, mulimu n'ebibi. Naye nga ekisinga obukulu kwe kubeera nga mulimu ebirungi ate nga bya mugaso ate nga bisobola tuyamba. So do not just take okwepimpina for granted, just kubanga ndi mufumbo nina okwegatta ne mukyala wange kangende twegatte, just kubanga ndi mufumbo omusajja bwankwatako nina muwenga omuwa n'omutima gumu, muwenga omuwanga omuwa omubiri gwo ng'omuntu gwo omubiri gwo nti nkuwa omubiri gwange. Okitegeera? Si just n'oteekawo bami omusajja wattu naye terenga n'amala n'asamula ng'olwomaze. Munzikirize nkoma wano otyo tunnuma musule bulungi akuuma atakuumira mpeera. Abagenda okwebaka ku ssaawa eno kubanze wempangaalira essaawa ziri 10:38 obudde bwakwebaka. Simanyi oba gwe gy'osinzidde okundaba essaawa ziri mmeka simanyi, naye oba nga bwakakya nkansubire wasuze bulungi era ekyo kyakutambulidde bulungi. Kiba tekyatambudde bulungi, nsaba Allah akulungamye ataakutereereze byonna ebigaanyi. Kale wakiri emisana gatambule bulungi ate ggwe nga bwakasaasaana nga buwungeera kwagaliza akawungeeza akalungi, ate ggwe nga buuzibye naawe nkwagaliza ekiro ekirungi abagenda okukola. Nsaba Allah abampeera ebbalaka mu mirimu gyammwe ate era gitambule bulungi. Mubeere bulungi. Temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bantu bange abasubscribing, abaliking, abakomenting, amukola kyattindo. Mwekale nnyo mwebalire ddala. Temujjanga okwo. Yeah.